Merero y'omwaka oguwedde wawulikikirayo project eyateekebwawo ng'eno nno yamanyikibwako erya MK movement nga abagyumamu omutwe mwe mwali Bamubba Rugahare ng'ono n'ategeka bivulo mu Kampala n'emirirwano. Olwaleero Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa avuddeyo n'agamba nti Balamu ne banna abalala tewali kye baagala ku mutabani we okuggyako omukemba, wenjogera omukemba oba ontegedde. Yekolera itomo nga tetuneeyongerayo okubaako kyobaluka kuba wonatandika obaluka tugenda kumala. Uza kuba tulaba. Era baffa balungi ensi yekolera itongwa. Mwebale kwekuumira ku mukutu. Weewaawo. Wetugenda otandikira gye buvuddeko okuva project eyo ya launchingibwa tubadde nga tulaba olutambula olw'enjawulo okutalaaga eggwanga Uganda, mambuka mu kibuga wakati n'emirirwano. Nga abagiwomamu omutwe nkugambye nti Bamubba Rugahare y'omukubbo era nga ne gye buvuddeko balaunchinga radio mu bitundu by'e Kabale ng'era Balamu kwali. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ebigambo byayogedde olwaleero bye tutandikiddeko mu vidiyo eno. Ogamba biina enjawulo ku bye tubadde tulaba era ebiriwo. Kaakati omwana wazza omusango ku kyalo. Asembayo okumuvaamu abeera muzadde we. Weewaawo. Ne bwe baleeta ebipiira nga bagenda kumwokya ng'obujulizi bwonna bulaga nti yabbye embizi ya mukyala Nakate. Abantu bonna ne bagamba bakyokye. Maama we ne taata we be basobola okugamba nti omwana wange si muki? Si mubbi. Era singa bakutwalanga mu kkooti lunaku lumu ng'olina ebintu byobbye. Bazadde bo balijja ne bakuwaako obujulizi. Owekitiibwa omulamuzi tagenda kunoonya bujulizi bulala. Buba bumala. Obuba bumala bumazi kubajja kugamba. Olaba bazadde be bamuvaamu. Kitegeeza nti muki? Mubbi. Kakati olaba taata w'omwana ono asobola okukkiriza naye ng'ate yamuzaala. Ti mu butuufu omwana wange wadde musikaasika. Naye ndi mu kuteeka nsugga mu mbwa. Ffe bannayuganda bwe tubeera mbwa. Muhoozi mwanyi. Kubanga teriibwa. Teriibwa mbwa. Embwa enjala ne bw'eba egiruma etya. Tosobola kugisanga ku mmwanyi. Era eyiyo kyesobola okulya naye nga si mmwanyi. Kati bannayuganda olunaku olwaleero bwe babanga kirime kya mmwanyi. Muhoozi abannayuganda bwe baba mbwa. Muhoozi kirime kya mmwanyi. Tebajja kukola ki? Tebajja kukirya. So njagala okwebaza Mwami Yoweri Kaguta Museveni at the end asobodde okulaba ku gwayagala okuwa obusika obutali bwanju ya kitaabwe bwe yajja mu ngalo za Muzeeyi Amos Kaguta mumule mirembe. Wabula obusika bw'eggwanga Uganda. Obusika obutali bwanjuyo. Kyannaku nti Museveni yali alowooza nti asosikiza Museveni eggwanga Muhoozi eggwanga oba Museveni alowooza nti ayagala sikisa Muhoozi eggwanga. Naye yennyini ate mu mutima akimanyi nti Muhoozi tasaanidde yadde okusikira olujja lwa Amos Kaguta. Nkiddamu Museveni ayagala okufuula Muhoozi omusika w'eggwanga. Naye yennyini akimanyi munda mu mutima nti omwana gwayagala okukwasa eggwanga eddamba tasaanidde yadde okusikira olujja lwa jjajjaawe Amos Kaguta. Kubanga bwe njogera ku lujja lwa Amos Kaguta Mwami Yoweri Kaguta Museveni ye yalusikira. Kati ye Museveni waba afudde amusikira aba tasikidde ye. Aba asikidde mu lujja lwani? Lwa Amos Kaguta kubanga Muzeeyi Amos Kaguta ye mukulu w'ekika ewaba Museveni kuba olulyo lwabwe lutandikira ku maama we na taata we wano mu Uganda. Naye kya buswavu seba abadde ayagala mukakaatika ku ggwanga ayagala mukakaatika ku nsi. Naye ate kinsanyudde nti naye bw'abeera akirabye ti omwana we tayagalwa wabula ayagalwako bibyo kubanga akantu temukola ki. Naye ate ya bulemu eyo siga yagiteeka ku Muhoozi. Omwana kyakuzaalaba kyagoberera nti ate era ekirala gufiira kwatazadde mwana. Embwa ezaala mbwa embizzi ezaala mbizzi. Mwami Yoweri Kaguta Museveni atayagalwa gwe wali osuubira otya okuzaala omwagalwa. Mbuulirayo omwana w'obote mu Buganda eyafuuka omwagalwa oba mu Uganda. Tewali mwana w'obote yafuuka mwagalwa eri Uganda naddala eri Abaganda lwa nsonga taata waabwe yayagalwa nnyo okusooka. Naye ebintu n'abikola ki? N'abyonoona ku ssaawa esembayo. Kati ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni omwana we tasobola kwagalwa kuba kitaawe tayagalwa kuba yayagalwa nnyo okusooka. Ebintu najja n'abikola ki? Era Museveni ebiseera ebisinga abeera awo nze waliwo eyankubira essimu babeere ne mu bo mulimu bambega baffe. Bambega bange kankiyite bwete abantegezaako nti
Nangamba nti Museveni yayogedde ekigambo ffenna ne twekanga. Weewaawo bw'oyagaliza omwana wo naye ekyamazima nazaala kipapula. Wanje? Museveni ye yakyogera naye tebyogerera nkuddamu kukkaatiriza. Ye yabyogera nti omwana ono wadde mwagala nnyo naye nazaala kipapula. Kirala abazadde tuyige ngunjula y'abaana n'enkuza y'abaana. Muhoozi tayinza kubeera mu gavumenti nga teriimu kulya nguzi. Muhoozi tayinza kubeera mu gavumenti ng'oba ye gavumenti official asooka nga teriimu kulya nguzi gavumenti ye. Kubanga tukyakuzaala ba ekintu kulya nguzi kintu kinene. Abantu balowooza nti bw'oweereza omuzungu bw'aweereza ssente z'okujjanjaba abasiriimu Jimuweesi ne Mike Mukula ne bazirya eyo y'enguzi yokka oba bwe bukenuzi bwokka. Abantu balowooza okusanga owa traffic n'omuwa omutwala akuleka ogende wadde tolina bisanze eyo y'enguzi yokka. Naye omwana oyo yabeeranga mu State House ng'ebisawo bya ssente bifuluma naye nga bigenda kugulirira batawagira ani? Batawagira gavumenti. Kati ye omwana yalowooza nti ebintu biba bityo. Atakwagala tokwana mukwani. Mukazi waba akuganye mubuuzo oyagala mmeka nze tugendeyo nzijemu. Kitegeera? Kakati bwe kityo bwe kiri muganda wa. Awo nno ntutte bw'oyogera ku mulamu ogwo bwe gutyo. Betty Kamya avuddeyo olunaku olwaleero lwennyini obubaka bubadde buyita ku mutimbagano ng'agamba nti corruption tagenda ku affectinga bo abanene abali mu gavumenti. Wabula corruption agenda ku affectinga ffe Abannayuganda baleman. Era mu kwewaanaako agambye nti bo ku nguudo kwe batambulira bavugira mu mamotoka manene tebawulira yadde ne pothole n'etya n'emu. Era ne malwaliro agataliimu ddagala olwaleero obulumi ffe abantu ababulijjo ffe tugenda okufiiringa bo bwe banaalwala. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa agenda bbawo ennyonyi ebatwale nga bwe twakiraba ku Jacob Lokori Olanya nga bwe twakiraba ku Eri Tumwine n'abalala. Ogamba tatuduulidde nnyo ng'eggwanga Uganda. Atuvume nnyo amagufa naye obubaka bwe bw'omunnayuganda njagala obuyingireko ddiibu. Buli kyayogedde wadde kiruma naye nga ge mazima. Akujjukiza ky'olina okukola naye nga naye tamanyi nti akikujjukiza. Ayinza okuba akireese ng'aduula naye ng'ali mu kukujjukiza. Otegeera? Kati ye mu ntegeera ye abadde alowooza atuduulidde naye ng'ate amazima gali nti atuwawamudde. Nti bino ebikyamu bye mulaba bigenda mu maaso mu ggwanga tebyaffectinga bali waggulu byaffectinga mmwe bali wansi. Essente ez'okukola oluguudo ez'okuteekera mu ddwaliro bwe zibbibwa byaffectinga ggwe ali wansi. Kati ng'ate abali waggulu batera okukugamba ggwe ali wansi oyogera ki? Otugamba ki? Bonira omanyi politics naye nga decisions ze bakola nga bo bansi b'amatayimu politics zaffectinga ggwe muntu wa wansi. Kyabuvunaanyizibwa ggwe wennyini omuntu wa wansi osukuke okozese statement eyo ng'ogijjemu feelings ogijjemu emotions ogiyingire deep ogiteeke mu reality ogambe nti wadde omuntu anvumye okuwunya akamwa naye sisenya ngule ku kologeti byebyo nze kangende empumu n'alime wagonda atera nannyuka tuddingane mu vidiyo yaffe eddako mubere bulungi mweraba.